tuli buli omu asimbayo omuti gumu gumu one tree just otusimba emiti buli omu gumu gumu tuba nga tuli miliyoni antu batusimba emiti miliyoni 4 obutonde bwaffe busasika kituufu ebibira biweddewo omuntu ayagala okutegeera kino alabe ekife India kati abantu bafa omusana bafa n'amataba at the same time ekireeta ebyo kwonona environment ne mulangira Katonda nnyo nga nakuvaawo bw'ogamba nti nabantu tusimba emiti which is okay tujja gisimba naye osuubira nze mbadde nsaba nti ne gavumenti yennyini etuyambeko ekendeze ku tariffs ku bbeeyi y'amasannyalaze tusobola okuba nti tusobola okufumbisa amasannyalaze tusobola okukozesa kubanga ebiseera ebisinga abantu batema emiti gino kukozesa nga firewood nku oluusi nakusalamu mbaawo kale naye nga okusinga ddala ebibira bivaawo nnyo nakutyaba mu nku okukola emirimu esinga amasannyalaze ganaakendeera ku bbeeyi ekyo kyeyogera kyandibadde kikola naye omuwendo ogwetaagisa okuddukanya ebintu ebimu gweyongedde nnyo kati ensonga lwaki ngamba abantu basimba emiti ku bibanja byabwe at least ebibanja biba ne koona 4 buli koona simba tubikolesenga tupima nti nno wano wenkupita yeze ensalosalo zibeera emiti oluvannyuma lw'emyaka nga 5 omuti ogwo gujja kutandika okukalako amatabi gakuwenku bwe gakuwenku naawe omuti gwo guba gusigaddewo gulya ku matabi go bayizawo neyo ensonga nkulu kale awo tugenze obugenzi tutandikire we twakoma twakoma tunyonnyola abantu buti asobola okuba nti atereeza obwannannyini bwe ku kibanja essebo kati nali mbannyonnyodde ne mbategeeza nti omuntu bw'aba amaze okufuna endagaano yeyekyapa agenda ew'omukugu w'amateeka abakugu b'amateeka abantu abasinga balowooza alina kuba lawyer naye waliwo abakugu abalala abayinza okuyamba ng'aba actuarial scientist ng'aba surveyors abaana abali mu law school abasoma emyaka egisembayo ne ba forensic specialist basobola okuyambako okukola affidavit ne bakuyambako n'okukola caveat Wetula caveat eyo bamala okukiwandiika nga mugitwale wa commissioner of oath. Commissioner of oath ajja kugicertifyingira makati g'emitwalo 3 n'emitwalo 10. Era wansi wa Kampala road. Bw'onoogitwala waggulu wa Kampala road bajja kugicertifyingira makati ga miliyoni emu ne millionaires. Waggulu wa Kampala road. Ugamba waggulu Kampala road wewe. Waggulu Kampala road. Chebaita high street wano chebaita high street law firms. Ezo law firms ez'amanyi. So tumaze okuwandiika ebintu byaffe gavumenti ebimanyi. Mu ndagaano gye tuba tukoze n'ow'ettaka mubeeramu ssente z'olina okusasula buli mwaka. Essente ezo tumakinga sure nti tuzisasula. Bwe busuulu. Bwe busuulu. Essente ezo bw'ozisasula saba receipt. Kati receipt eyo ekuyamba ebintu bibiri. First of all ekakasa nti olina ekibanja. Ekyokubiri ekuyambako ku accountability. Progressively relationship ejja kusigala ng'egenda mu maaso. Ate tetudduka eri ku bannannyini ttaka. Tubakipinge mu sync nga tukolagana nabo. Tusobole okumanya biki bye balowooza. Waliwo bannannyini ttaka nga time etuuka nga yandyagadde okujja ku kibanja akuwa ekyapa. Naye lwakuba weekwekawala tasobola kuwa kyapa. Kituufu. Then kino nkigamba abantu baffe abalina mayiro. Mayiro za Buganda ziri mayiro 1,960. Abantu abalina mayiro bandibadde batwala obuvunaanyizibwa kati okunoonya mayiro zaabwe gye ziri n'okumanya bantu ki abaziriko. Bantu ki abalina ebyapa ku mayiro ezo bamakinge sure nti babifuna batya. Then batandika okukola meetings n'abantu abalinako ebibanja basobole okutereeza obwannannyini bwabwe ku ttaka. In fact nze ndi of the view nze eno opinion yange si ya gavumenti nti omuntu wamala okuwandiisa endagaano ye ku ttaka lyo n'amala okukola ki n'asasula obusuulu. Awo twandibadde abannannyini ttaka bandibadde bakwatagana ne gavumenti ne ba running ekintu kya certificates of occupancy. Certificates of occupancy lwaki nanti njagala abantu abalina ebibanja bazifune.
certificate of occupancy eyamba omuntu okola okwewola Okay. under equity release n'okuwaayo ekyapa ekyo nga security ate eri recognized by the government. Singa tubeera ne certificates of occupancy nga zitula both private land and public land, then bino ebintu ebyokusengula abantu nga tebeetegekedde. Certificate of occupancy gyogerako eyabukanitya n'ekyapa. Certificate of occupancy kyapa. Certificate of occupancy government baali bakiwandiise bajja kugiwa omutwalira ekibanja. Okay. Government bw'eneebanga yagaba certificate of Occupancy. nga terina consent Ya mailo ya landlord yon. ejja kuba emenya akawairo ka ssemateeka namba 26 Nkagamba katya. akagamba nti tewali muntu akkirizibwa kutwala kya bugagga oba kintu kya munne nga takisasulidde. Ate Supreme Court era naye yarulinga ekyo ekintu musango gwa Uganda National Roads Authority versus Rumban Megri. Ne barulinga nti baaliwo abalamuzi abali mu kooti bagamba baaliwo mu 69. Okay. Balaba ekibawo nga gavumenti etutta ebintu by'abantu nga tebayiriridde. tebayinza kuddamu kukola nsobi y'emu. So mbadde nsaba abantu tulina okumanya bannaye eno Uganda sinsi ya President Museveni, Yes. sinsi ya Bobi Wine, nsi yaffe ffenna. Tulina okugonjaawo ensonga, tulina okutondawo engeri gye tunakolamu ebintu eneesobola okubeezaawo abaana n'abazzukulu baffe. Yes. Bwe tunalowoozanga buli kaseera nti gavumenti etusasule ne gavumenti tayo terina ssente nate gavumenti yandiyagadde abantu okubeera obulungi. Yes. Bino ebintu byengezaako nze birowoozo bya byengezaako okubawa abakungu ba gavumenti badde nsaba babitunulemu bwe babikola omulamwa babikole nga ebirina okuba oba tebikola mulamwa then babikyuseemu naye tumegeshwa nti buli muntu Mulangira ebigambo byoyogera omusomye okusalamu ondaba nga olinga gamba we need an overhaul of the land system yaffe mu ggwanga tine tulina okuba nti kikyusa amateeka okuba nti agamu gakyusa parliament erina okuba nti eddamu at least ebeeko etuule wabeeko ennongosa zeekola muddala mu nsonga z'ettaka obwiki ndabanga ekintu ekiyinza okuba nga kizibu. Sigamba nti tukyuse etteeka amateeka gennyini agaliwo mwe tukolera kuba mbagambye effect 26 1995 constitution. Yes. Certificates of occupancy ziri mu Land Act. Naye nengamba nti okugjawo ebukubagano makati g'abamairo landlords n'onagaba certificates of occupancy. Tutule wansi already tumanyi nti abantu baffe ab'ebibanja basasula ffe baki bamairo registered volume landlords. So tutwale okwo okusasula nga consideration ng'obupangisa bw'ettaka eryo then tuyambeko gavumenti yene ekintu kyeyateeka mu Land Act kino ekya certificate of occupancy tukiyambe tugikwasizeeko abantu baffe bano ab'ebibanja tubawe certificates of occupancy. Kati certificates of occupancy ezo wetuzibawa jjukira nti omuntu yamala dde okuteekako ki yamala okuteekako kavi kati wano next to it bajja gamba oli owa number 1 yafuna certificate of occupancy number this number 2 nafuna certificate of occupancy number this. Kati abantu baffe ab'ebibanja tuba tubawadde capital abasobola okukwata ekibanja kye ng'alina business gy'akola n'ayingira Stanbic Bank n'abagamba guys nina certificate of occupancy nina business njagala ki kubanga presently mu Uganda tewali akola best ku ndagaano kituufu yet tewali business musi etambula era ebiseera ebisinga abantu baffe bagenza nnyo bamanelenda namala nga manelenda abaexploitinze lwaba teri institution egenda kubanga emwesiga nga talina kyagenda kuba nti agiraga so ensonga eyo ndabanga butuufu ejja kubayamba kukuba then progressively abantu batandika n'okulowooza nti gavumenti tebafaako yet singa tukola ebintu bino abantu ne babanga bali capitalized tusobola abantu bano betukapitalizinga basobola okutandikawo obukolero obwawaka obukolero obwawaka bukola ebintu bibiri either bukola export promotion or import substitution. Yes. So bwe tubanga abantu baffe basobola okumanufacturinga we will subsequently tujja creating employment then tujja gaziya market and buli omu abeere fine. olwayo gavumenti erina project gyetambuza oba gyetembera ya parish development model mulimu ebyobuli mulimu n'ebintu bingi kati omuntu ng'alina ekibanja kye oluusi bagenda kuba muwadde n'ensimbi bakazima bajja kuba nti akwako ne byakola ate bajje bamugane tebamugoba omusengula
olwo bafiddwa so singa alina kiri kyoyogeddeko aba ne security aba mugumu nti wano wendi ne project nja zikola nga nditudde entende nze ntera okuinteractinga n'abakulu mu gavumenti ab'ebika ebyenjawulo nali njogera ne mukwano gwaye bamuyita Isaac Ogwang wa National Social Security Fund ne mugamba Isaac twali waggulu mu NSSF mugamba Isaac bw'otunula wabweru awo olengera ki naga naye Kampala efaanana bubi ne mugamba manyi lwaki efaanana bubi kubanga abantu tebali sure so tezimba nyumba eri permanent omuntu akwata butafali anateekako n'obuwaati n'akoma kuba tali sure amanye esaazo n'ekyamukola bamusenda so ne mugamba Isaac singa tuddira amateeka gaffe ge baakola bazadde baffe baagakola bwe budde tuga implement tetujja kugyawo amateeka weegali tetujja kugyawo mateeka ge tutanakozesa tusooke tugakozese tulabe ensobi egalimu then tugende nga tukola ennongonsereza bwe tunagambanga nti etteeka bwe riti B ne tuligoba ne tuleta bye tulowooza ne tutabikozesa kiba tekituyamba yes kati nja kuddayo ku gundi ku kintu kyaffe ebyebibanja mu 1953 bakola amendment mu tteeka ly'obusuulu n'envujjolo ne bakkiriza ab'ebibanja okusimba emiti egiwangaala okusukka emyaka 4 ne babakkiriza ne baextendinga okukola ebintu ebiri long lasting okuzimba ennyumba eziri permanent ku bibanja lwaki bayinvisitinga nti kati Kampala ne Buganda ne Central basically evuddemu egenda abantu bagenda bagaggawala abantu ab'ettaka bagaggawala n'ab'ebibanja bakolaki bagaggawala tekikyali kya nkizo tekikyali kya bbeeyi omuntu kuzimba nyumba nnungi kati ne badya ne bakola provision ne bakkiriza ab'ebibanja bazimbe ennyumba eziri permanent kutta ku bibanja byabwe n'abamayiro bateeka ekyo ekintu mu operation ne babakkiriza okusimba emitubanga gya mbugo emisizi n'emivule n'emiti egisigadde nga babaze nti bwe girikula gijja kusuula nga amatayi abantu bakola eki bafune enku so netugenda bwe tutyo kati netutambula paka 1961 mu 1961 twalina federations mu Uganda so 1961 federations zonna za meeting e Lancaster, England yali eyunjaawo engeri gye tunayingiramu independence yes kati abantu kyenjagala bategeere okuva 1900 paka 1961 mu Buganda temwalimu freehold okuva 1900 paka 1961 mu Buganda temwalimu freehold walingawo etteeka baliyita Crown Lands Ordinance 190 eryo etteeka lyali lirambika engeri abantu abatali bannansi ba Uganda gye bayinza okubamu n'ettaka wano ettaka wano eryaliko abantu abatali bannansi ba Uganda baliriizinga okumala emyaka 99 emyaka 99 egyo balina okukolera byonna bye baagala ettaka eryo lyali non-transferable nga omuntu wafuna liizi tagitunda non-mortgageable tagikozesa kwewola then nga zirina specific nti either ojja kulimako suka ebikajjo amajaani pamba pala coke awe baali bakoma so tulina ennaku zino records ezisinga zali extracted abantu bagenze bakola ebyapa bya freehold nolaba omuntu galina ekyapa kya freehold nga kitandika 1927 ogambye bigambo byo okuva 1900 paka 1961 kino kankiddemu very legally I am holding myself liable on this in Uganda between 1900 and 1961 there were no freehold titles
in Buganda. Why? The issuing authority for freeholds is the Uganda Land Commission. Yes. The Uganda Land Commission was made by virtue of the 1961 Buganda Agreement at Effect 19. So And its operations before 61. And its operations began after the enactment of the 1962 Public Lands Act. So anyone having a freehold title should have 1962 plus. Thank you. Not backward. Not backwards. Not backwards. Ensi tugenda gigamba ki? Kakidde mu Luganda. Ebyapa ebya freehold mu Uganda tebyaliwo okuva 1900 paka 1961 we bakola Uganda Land Commission. Ane we bakola Uganda Land Commission ne Buganda Land Board. Babikola effect ebikola mu Buganda Agreement eri Effect 19. Bagamba nti ebitongole bino bijja kubaawo. Naye etteeka mwe bitandika okukolera lyatandika 1962 gye bayita 1962 Public Lands Act. Okay. So Uganda Land Commission effectively ne Buganda Land Board zatandika okoperatinga mu mateeka mu 1962. So omuntu yenna alina claim ya freehold erina okuba nga eva 1962 neyeyongerayo. Now this is a position ya Uganda ne Buganda. Tulina freeholds ankole Eastern Uganda, Northern Uganda eziri as old as the 1900 Buganda Agreement. But we don't have freeholds in Buganda, that as old as the 1900 Buganda Agreement. Why? Mu Crown Lands Ordinance, government yali tekkirizibwa ku holdinga ttaka under freehold or mailo. Okay. Mu Registration of Titles Act 1924 mulimu effect number 68. Mulimu effect mu Registration of Titles Act mulimu effect 7. Edda yali esoma bweti. An African of Ugandan origin will be entitled to a final mailo certificate. Yep. And people who are not Africans of Uganda origin were not supposed to get titles under freehold or mailo. It was charity detailed in the Crown Lands Ordinance and then the 1924 Registration of Titles Act. Chiri detailed. Then akawaira kalimu kali 46. 46 nge providing ira MRVs ne folio. Ennaku zino mu Ministry of Lands bogena n'ekyapa kye kya MRV ne folio. You'll be like ekyapa ky'okuba ku system. Bateekako pending. Kitegeeza no bakiteekako pending kubanga abantu abalunninga ministry at an operational level bo bali bagunjizaawo omuze ogw'okubba ettaka ly'abantu ne balirekolako ebyapa nga bwe baagala. Case in hand, MRV 273 folio 1 wano ettaka ly'e Masajja wano Masajja 18.65 square miles for Dawudichwa. Ettaka eryo bali reblockinga. Bamala okuli reblockinga ebyapa tebabiwa abaana ba Dawudi bazika ba Dawudichwa. Uganda Land Commission yennyini. Uganda Land Commission babigabanga ezirine simanya nakawa naggulu ebi. Same nakawa naggulu kati waliwo ettaka lyeri opposite ku Jinja Road, same problem. Your problem Josange Nakigalala, your problem Josange Buddu. So your problem to Gina. Okay. Naye special thanks to Sam Mayanja, Minister of Lands. Okay. And Judith Nabakoba. Bagezezaako okukola bagezezaako okuzza ebiwandiiko nga bwe byali. Omuntu bw'ogenda leero ne facts zo eziri legitimate ewa either Honorable Samayanja or Honorable Nabakoba batwala obuvunaanyizibwa okunoonyereza ne babuuza lwaki record eyo teriiyo. In most cases we babuuza lwaki record teriimu record yesanga egenze ku system. Now eddala gye tulina nti records ezo zimala okugenda ku system ziba in contradiction n'ebyapa ebiri. Awo nange mbalengenda okukubuuza nti wedde system kati ebyapa ozze ne facts zo odde waliwo ekiriwo kati contradiction y'ebyapa ebiriko. Kati problem gye tulina nti kati wano bwe budde buli muntu asse ego ye. Njakuwa example. Nga ettaka ly'e Lubowa. Ettaka ly'e Lubowa lyali kaba.
Ky'abantu bali developings. Yeah. Bakozeko ebintu byabwe. Somehow bambi mbutamanya. Abasajja babaguze ebyapa ebiri 40. Kutake. Kati tetuyinza keera ku makya. Ne tugamba nti Mailo registered volume landlord. Kuleka abantu beewo. Kye tulina okukola tulina okufuna lists. Ez'abantu abo, yes. Ne tutuula kuba obulungi bw'ensi yaffe. Ne tusalawo engeri gye tugenda okontinyuwinga n'abantu abo nga bali ku ttaka lyabwe. Kino kijja kwetaagisaamu si baminisita ba lands bokka, kyetaaga minisita wa planning, kijja kwetaagamu ba accountant abali thara, kijja kwetaagamu n'abantu abalina judicial experience ennungi. Tusobole okuteekawo siteeka mode of operation bagita modus operandi. Kuba nagamba etteeka lijja kutwala forever. Teekawo modus operandi egenda okuharmonizinga abantu bano ababbibwa ku mataka webale nnyo. Yes. Ne Mailo registered volume landlord. Naye at the same time Uganda police erina okunoonyereza baani abakola ebyapa abakola fojjalo oyo. One of the people in charge of this is Martin Kasekende. Martin Kasekende mu 2003 baguza balina Yusuf Kagumire owa Uganda Company Holdings Limited ne baguza NSSF ekyapa ekifu kya Mailo namba mulangira kino ettaka lye Lubowa. Bino mbiddamu I want to be quoted in ettaka lye Lubowa ensi yonna ekimanyi nti ettaka lya NSSF nzija mu 2003 amanya okusoma history mu 2000 anoonye nnyo vision makati ga March ne September articles zawandiikira omusajja bamuyita Yunus Abe ba Martin Kasekende then yali MD wa National Housing and Construction Corporation. Yusuf Kagumire ye nannyini Uganda Company Holdings ne company zonna ezigwa under Mitchell Courts nga bwe yakikakasa musango gwa Peter Muliira vs Mitchell Courts. Bakwata ekyapa kye bajinze ku MRV 18570 FC 18570 MRV 273 folio 2 ettaka lya Yusuf Suna Kiwewe lya Mailo ne Kagumire ne Kasekende ne bakwata ekyapa ekifu kye bajinze ku ttaka eryo ne bakwatagana ne Leonard Mpuma then yali MD wa NSSF ne baguza NSSF ekyapa ekyo ekifu $8 million. Then 25% of all the money NSSF had. $8 million. Martin Kasekende took it with Yusuf Kagumira and the boys. Bajinga chapa. Sente bazikola ki? Bajinga echapa sente ne bazitwala. Sente ne bazitwala. You have singa obo yitiddwa. Ugambye vamo singa yitiddwa. Gwegenda osoma amawulire ga New Vision 2003 makati ga March ne September. In fact Ted says cheye yakula na investigation ku Kasekende abo ne investigative office omulala yali head of economic crime then yali President IGP Ochola ne batwala file wa DPP ne file katono nnyo. It is on record. Tova Quest TV katuumulemu katono tukole ku sente tudda n'ebirala bingi nnyo. STV. Mommy and daddy, if you go for shopping, don't forget to buy new branch on market. Sam. Okay, family friend not to make it. Purida mala make it. Crisps, contracts, cookies, and gonja. Mommy, yaga, jamu kuiput. Sam's. Taste the difference. Are you traveling on holiday or new in area? Use the Tio app or website for exclusive and last-minute deals on flights, hotels, tours, car rentals, events, and so much more. Download the Tio app today from the Google Play Store or App Store to enjoy great discounts and get the cheapest flights. You can also book online at www.tiotours.travel. Tio Tours and Travel. Wonder and wonder.
onoonyeza bw'ogula ploti ku ssente zijja mu nsawo yo n'obulwa n'onoonya abeesigikanga n'ekyapa kye bakikuweerawo n'otabalaba katukwanjulire ba Infotrust Property Consultants bagula n'okutunda ettaka gwanoonya ploti etandikirwako 5 ku 5 ogifuna ku bukadde 3 n'ekitundu 5 ku 10 ku bukadde 12 bwokka okwanno nga bakuweerako n'ekyapa kyo Infotrust Property Consultants bapunta ettaka bakuyambako okufunira ekyapa bakuba pulaani z'amayumba ez'omulembe saako n'okuzimbira gwalina ebizibe by'abapangisa bakuyambako okufunira abapangisa okulabirira ekizimbe kyo kw'ossa n'okukikusololeza Infotrust Property Consultants tusangibwa Ntinda Semawata Road ploti 78 essumeri 0774 322 305 oba ku 0709 981 937 ye Infotrust Property Consultants. STV, select for fun. Ensonga mulangira nga wazitunyonnyodde era nga bwatulaze nti omuntu olina okuba nti otereeza oba nannyini ku ttaka lyo nange nuka nkuzigire era nkubeere nga nkujjukiza n'okuba nga era nkwanjulira Infotrust Property Consultants wali eri Ntinda Semawata Road Port 78 bajjako bakuyambako okuba nti nno onoonya ttaka lyakugula nga lirina ebiwandiiko ebiteeketeeke ono ettaka lyagala okuba nti otunda bakufunire abaguzi bagenda okuwa ensimbi nga mu butuufu tebagenda kulyaza amaanya enyumba z'abapangisa oyagala kuba nti nno ofuna muntu azirabirira akugirengamu ensimbi goleme kubanga byegoba nabo oyagala kuba nti nno ofuna biwandiiko bya ttaka lyo onoonya special title onoonya byonna byagala kuba nti ofuna ku biwandiiko bya ttaka oyagala kuba nti ttaka lyo lisurveyingibwa lipuntibwa oyagala kuba nti ofuna letters of administration go wenna omwana abali mu Bwarabu bali mu kukola bayitibwa bakadaama osobola okuba alina project yabe yakadaama osobola okuba nti waweza ensimbi direct bangi mubiddwa ensimbi zammwe nga muziweereza ab'enganda zammwe babazimbira amayumba ne mudda abantu batukana okuba nti beewa n'obutwa lwakuba nti emyaka gye bamaze ebiri nga bakoledde busa so Infotrust beesige beera nga oyogeraganya nabo obasindikira ensimbi bakubeere nga bakukolera baggula ettaka ate mwana wattu basobola okuba nti bakuzimbira gwagala okuba nti ozimba tobonabona bayinginiya bagenda kuba kuzimbira bizimbe beere nga biggwa duka mu Infotrust balina abakugu okuba nti bakuzimbira ekizimbe mu kifo kyo ky'oba ofunye nga bakiteeseteese bulungi nnyo naawe agamba nti oli waneeno naye ng'osobola okuba enfuna yo ya mpola mpola genda osevinge nabo balina skimu osevinga nabo buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi paka onoofuna ssente bonaweza ensimbi ezisobola okuba nti weefunira ekyapa kyo balina polisi ezitandikira ku bukadde 3 n'ekitundu okudda waggulu era nga polisi zabo enteeketeeke ziri ku Hoima Road Kayunga Road ne Bombo Road so bafune ku namba y'essimu eri 0774 322 305 oba 709 981 937 Infotrust osobola okuba nti nno weeteekateekera bugenda okuba naye ngenda okuba nga neebaza kumenya abatulaba wamu n'omukulu ddala gwendaba waneene atuliko Mugema Charles omusajja oweekakeekaawo waliwo ensonga zetwakolako waneene ez'ettaka nga ziriko enkayana naye nga twagenda okuzuula ng'omukulu oyo Mugema Charles ye nannyini omutuufu ettaka likakeekaawo mu Lubaga waneeno so nkutumiddeko nnyo sebale kuba nti otwota buli naye mwenna bena abaliko mbeebaza okuba nti mutugobera naye katwongere maaso okuba nti tonnyonnyola ensonga tukomye nga Mulangira nabyatunyonnyola era eby'ettaka ebirina okuba nga byembako naye Mulangira nga tulunaba kuba nga tetuddayo nze n'ekintu kyogeddeko certificate of occupancy zino zijja kuba ziyambako nnyo ku bantu gavumenti erina proposal gyena okuba nti neyagala kubanga eteekawo kye bayita land fund nti egula ettaka ebeere ng'eriwo abantu ogamba gundi certificate teyinza kusingako okuba nti eyamba okusinga kiri gavumenti kyagala okuba kuba kindaba kiri expensive nnyo no nze ndowooza yange yandibadde bweti tuyambe gavumenti yaffe fe abalina mayiro tugiyambe ewa abantu ab'ebibanja certificates of occupancy kati gavumenti esente zeyantadde mu land fund ekolo kye bayita venture capital trust venture capital trust kwegamba kyandibadde etekewo ekitongole ekigaba grant kigaba grant nti wewabeerayo taliiko omu n'avaayo ne idea ye ey'okukola ekintu
nalaga nti kikola kimitinga standards URS being Uganda National Bureau of UNBS ekyapproving kiri to standard era nga kiyinza okuba product esente zize bantadde mu land fund tuziteeke mu venture capital trust tuziwetaliiko no nga capital akole afune warehouse akole industry ekola ebintu yes Tariq bw'anaakola ebintu bye ne tumuwa lines zeetaaga okukola ebintu ajja ku employing abantu kyekisooka ajja kukola ebintu locally kugula bintu yes subsequently bwe tugenda nga tukula amakolero bwe gatyo mangi tujja ku sente zino tutadde mu venture capital tujja kusobola okutwala ensi yaffe waggulu nga China bwe yakola ndi balina obukolero mu maka abaana baffe abali ku university bajja kuba ne hope bwe mala okusoma somehow nawe ngendo yes naye tugala ffe tugamba mu Uganda tuli too greedy tulina omululu mungi nti bwemba nina mayiro 18 njagala nteeke gavumenti kuninga $1 million 180 omuntu omu sigenda nakuzikozesa I don't need that kind of money yet singa tukwatira wamu kuba ensi tekula na party emu after elections twerabire bitu biveeko ebya party we have our leader kati ye President Museveni that's the one we have for the next 5 years let's help him push this country forward okay wemunatuuka eri after 5 years demo politics naye ebintu ebiyamba abaana n'abazzukulu baffe tubikole omuntu togaana kulaakulanya kifo kyo lwakuba gavumenti eriko togiwagira never ebintu byokola njagala abantu batandika okuteeka mindset eno muno kikyenkoze ekigenda okubezaawo n'omwana gwenzadde nabali bazzukulu bange abajja mu maaso anti mulangira ffe tulina enkola eno nti omwana wa gavumenti ate gavumenti tezaala abaana ffe tuzaala abaana gavumenti yeffe kati omwana waffe ffe gavumenti tukole ebintu ebitwala abaana baffe mu maaso nze ng'omuntu ntutta obuvunaanyizibwa nempandiika ku mateeka ag'ettaka n'amateeka agafuga kampuni ebitabo mpandiise ebitabo bingi I think tujja kubanga to be releasing very soon ensonga lwaki nkoze ekintu kino na sente ezaagala automatically but mpandiise ebintu bino abaana baffe baleme kuddamu kukola nsobi ate ffe zetukoze sagala bagende mu University of Hard Knocks ffe gye tuyiseemu abo babeere smooth bo basobole okutwala ensi yaffe maaso ate making sure nti ebitabo bino byempandiika bicustomizing ne examples eziri global USA Australia India wawawa omwana obwongo bwe mbugule bwemala okugula obwongo bwe muno obuteekamu ideas then kimuwa gap eyokukola kyeyokuscopinga kati abantu baffe bamaze okutegeera nti mu Buganda temberamu mu Buganda mubeeramu leases ne mile register volumes mu Buganda mubeeramu leases ne mile register volumes temberamu freehold ekyo tukitegedde okuva 1962 paka 1969 waliwo kye bayita public mile land ne private mile land private mile land jamu abantu yenganze tariki ni netaka public mile land in Buganda is managed by a parastatal called Buganda Land Board. That is public mile land. Yes. Once the Companies Act 2012 institution which was ziri provided for under effect 7 wemala okudefining mu 6 wemala okudividing a private company ku 7 nebagamba any other which is not a private so mugwa ministries parastatals NGOs government organizations n'ebintu bwebityo so Buganda Land Board budget providing it for mu Companies Act eri provided for mu constitution eri provided for under chapter 247 of the laws of Uganda. Kati netutambula. That is 69. That is 1962 to 1969. 1969, yes. Mu 1969. Mu 1966 waliwo upheaval. Yes. Igo ya Kabaka Mutesa ne His Excellency Apollo Milton Obote yaleta chaos mu nation. Yeah. Wemala okuleta chaos mu nation ebyaliwo bana ensi yonna ebimanyi. Ensi yonna ebyakitu. Mu 1969
ne bakola 1969 Public Lands Act nga bamaze okukola 1967 Constitution. Mu 1967 Constitution mulimu effect bagita 118 ejjawo obwakabaka. Obwakabaka si Buganda bwokka mu Uganda yonna etwala ebintu ebya gavumenti z'obwakabaka etwala ebintu eby'abantu abeekuusa ku gavumenti z'obwakabaka n'etwala n'ebintu by'abakungu aba gavumenti z'obwakabaka. Etwala ebintu bimeka ejjawo obwakabaka n'etwala ebintu by'obwakabaka properties that are owned by obwakabaka n'etwala ebintu bya kabaka ng'omuntu n'etwala ebintu by'abantu abeekuusa ku kabaka n'etwala n'ebintu by'abakungu abali mu gavumenti y'obwakabaka. That is 1969. Y'ensonga lwaki ojja kusanga nga waliwo MRV katugambe nga waliwo MRV ya Polokaggwa. Olabe nti MRV eyo bagikyusa ne bagifuula freehold. It was a mile. Yali mile ne bagifuula freehold. Ekireetera ekyo 1969 Public Lands Act. Now abasajja abagezi nga Yusuf Kagumiri ye kyeyakola yaddira amataka gonna ge baali amataka gasinga galiko lizezza abantu ag'abakungu ba gavumenti z'obwakabaka ag'abalangira n'agamu ku mataka g'obwakabaka. Jukira egundi ebyeddiza gavumenti ye n'applyinga afune amataka ago under freehold. Bw'amala okufuna amataka ganda freehold Kagumire kati alowooza nannyini ttaka eri lyonna. Yet Kagumire ate mukibalina okumanya Yusuf Kagumire yalina chief register of titles mu Uganda for a very long time. So mentioned mu Ministry of Land it is squarely mutogwa Yusuf Kagumire agivunanyizibwako ng'omuntu. Yusuf Kagumire yatraininga abasala abasangwa kulata yatraininga abanyombi bajasipa akakoza n'abasigadde okukola ebyapa ebijingi. So ensonga eno si yakakati tugira buvudde mabega is something ekibadde okuva 1969. Fera tumanyi okubba ettaka wano kubya byampaka mundu kujja kusenga ettaka lya Uganda balibbira mateeka oli ajja ku ttaka lyo ng'ayina ekyapa nga olowooza kyapa naye nga tisi kyapa. Waliwo omukwano gwange katono nnyo mulangira bwogedde bwoti waliwo omukwano gwange tuli myaka gyegimu naye agenda asanga omusajja omwami kumpi era nga alinga kitaffe n'amugamba nti wano jajja taatawo ye yanguzaawo. Mwami gwagamba nga musajja kitaawe yafadda naye omusajja alina ekiwandi alina ekyapa alina buli kimu nga n'emikono nga n'esiginica z'omukulu oli azirina. Nange mwenyina ddala nebuuza nange omwami ono omuvubuka ono yalabadde kitaawe w'omwami ono kati ekyogerako nti ettaka balibbira mu mateeka. Ettaka lya Uganda lyonna balibbira mu mateeka era olina okuba nga olina obukugu bw'amaanyi nnyo okukakasa nti ekyapa oli kyaleese kifu oba si kifu. Nsonga mulangira tugenda n'ekisembe tujja kulaba nti abantu tusoma tutya ebyapa abantu babisoma batya abantu balina ebiwandiiko byabwe nga balina nga matalina ekyapa kigamba kuliko ikazi 10 nga mutuufu teziwerako naye nga ye mumativu nti abamaliva bakyangiriko ika 10 nga bafati tebamanyi kusoma ekyapa bakisoma batya tujja twala akadde nga tetunasoma byapa tulina obuwaayiro bubiri obuli mu RTA bwe bateekamu after 1998 waliwo 46 akawaayiro akaprovidingira for blocks and plots. Akakawaayiro bakateekamu Butesi just recently nekubeerako ne 68 ega nti ekyapa kyolina olina okuba nga osobola okukiranya obwe batandika okuba ettaka paka kati naye no Kagumire ne bakwano we advisinga Land Commission but it will not be necessary to have all those details kubanga balina kyebagala okuzibikira kyebali bazibikira awo. Kati abantu bategedde 1969 Public Lands Act ejewo mayiro yajjawo n'ebibanja so abantu ne baba mulimbo
Okay. bali balina ogenda mu riot. Riot yawo. Ejambia nevaayo. 1972 Obote was gone. Yeah. Ne bavugawo ettaka. Nga ne mortgage market mu Uganda tekola ndowooza. Ne bakivugawo paka 1975. Kino Idi Amin Dada, His Excellency, nakola 1975 Public Lands Act. Amin Dada yakola 1975 Public Lands Act singa omusiru. Obwongo bwe bwamugamba naye abantu bano abaplayingira zino freehold. Bo tewala ttaka ly'abantu. So nagamba naye okuva na leero ettaka lyonna lyaki? Ya government. Nga kyagezaako okulwanyisa bano ba Yusuf Kagumi. Abatwala ettaka ly'abantu. Yes, abatwala ettaka ly'abantu. Naye myaka gyayitawo ng'ena. Ne bamutwala. Ne tudda mu regime ya Milton Apollo Obote. Apollo Obote this time tayogera ku by'attaka yali tabimanyiye. Yamanya luli yamuviirako akabasa. N'atuvuga paka 1985. Kati mu 86 President Museveni takes over NRC. Awo nga amateeka ge tulina 1969 Public Lands Act. Tukyali ku gali eri. 1969 Public Lands Act. Tulina basically nga yefuga ettaka. Kati mu 1993 ne bakola chapter 247 of the laws of Uganda. Traditional leaders and restitution of properties. Izo teekero lizza obwofuzi bw'abakulu b'ennono ne lizza n'ebintu by'abantu. Biri bitayogeddeko ebyatwalibwa. Thank you. Kati chapter 247 ogirabe bwe bagikola. Akulira Ministry of Lands yali alina ogenda mu press. First of all n'asooka n'asomesa abantu. N'ababuliramu nti engeri gye mwafuna ebiwandiiko ku mataka g'abantu teyali clear. Yes. Then yali alina ogenda n'akola assessment ya developments ze bakozeeko. Ne tuziquantifyinga in monetary terms. Oba ne tuziquantifyinga in periodical terms. Tukusinzira ku gwe myaka bwe giti. Bwe tumala okukola ezo provisions ne tugenda maaso ne tulikolinga ebyapa byonna nga abantu bamaze okutegeera lwaki gavumenti ebyapa ezzeemu ebiyise. Neddamu nekwata ebyapa ebyo either n'ebyadjustinga okusutinga eno restitution oba okubyadjustinga okusutinga RTA capital 30 kuba yali ezzeewo with compensation kwabo bagaaya abali bakoze eki bafunye freeholds ezo. Naye mulangira system eyo si mpanvu nnyo. Si kiwanvu. Mwe mulowooza ebintu bino biri complicated. Nze nali emirimu gye nali nkolera abakwano bange Abamerica. Mu 2000 twafuna shock ya company gye bayita Enron. Enron erina accounting standard gye applying obubi. Bwe gye applying obubi ffenna nga tugikozesa nga loophole. Keeping items off balance sheet. Era technique ba Charles Katikiro wa Buganda gye bakozesa okurunninga Buganda Land Board. Mukwata ekitongole katugambe nga obwakabaka bwa Buganda. Ne kibanga kyo kiyimiridde ku lwakyo. Ne mufunayo ekitongole ekirala ng'abantu mukibawuddiisa kya bwakabaka bwa Buganda. Nekyo nga tekirabika mu financial statements zaki? Za Buganda. Ne mukyoperating eno ku bbali. Kati ne wabeerayo problem. Liability mugipushinga eno. Wano balance sheet nesigala ne P&L nesigala nga zifaanana bulungi. Ekyo kye bayita offshore accounting. Oba accounting using special purpose vehicles. So kale ojja kwesanga nti babagamba nti Buganda eddukanyizibwa bulungi. Naye bw'okwata liabilities eziri mu Buganda Land Board n'oziteeka ku P&L ne balance sheet ya Buganda, Buganda Kingdom ejja kuwa net loss. I'll explain briefly why. But recently President Museveni yakwata ebyapa by'abantu n'abiwa obwakabaka bwa Buganda nga ye alowooza nti obwakabaka bwa Buganda bujja kutwala obuvunaanyizibwa okukwata ebyapa by'abantu babibaddize. Abakulu abakulira ekitongole ky'Emmengo bo bakwata ebyapa ebyo ne bakwekuba ne banayo Ministry of Lands n'abiteekako ekigambo Kabaka of Buganda ne batandika okutematema ne batundamu ezo skimu zammwe zikyapa mu ngalo weetuukire naki. Ensonga lwaki kino kyasoboka kubanga effects ziri ebbiri 46 ne 68.
bakuwa ekyapa nga kiriko block ne ne plot plot naye tomanyi origin ya block na origin ya ne origin ya plot togimanyi 2 ne bakuwa ekyapa nga kiriko entry 2 kiyinza okutandika Uganda Land Commission ne kitako second entry Kabaka of Buganda yes. third entry Tariki Nkata ne balikuwa ne baganda kati katugambo beeranga masajja ne bakutekera ku block 273 plot 1529 kuba abantu baffe tebafuna kuyigirizibwa kumanya kyapa kikituufu ne kyapa kikifu abantu balowooza nti bw'ogenda Emmengo ekitongole ekiriyo kya Bwakabaka kabaka tasobola kubba bantu this time ekitongole ky'Obwakabaka si kabaka ng'omuntu ekitongole ky'Obwakabaka nga kiyita mu kitongole kyakyo kyakye bayita Buganda Land Board babba abantu nga babawa ebyapa ku ttaka eritali lyabwe ku ttaka ery'obuntu abakungu bemu ab'Emmengo we bajja kugamba mbu gavumenti yakwata ebintu ffe n'ebituwa naye from a corporate governance perspective mu ngeri gye tuddukanyamu amakolero eri dictated by the COSO framework Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Association WB World Bank ne IBRD ne Companies Act fe abaddukanya ebitongole tulina okubiddukanya prudently nga tugoberera amateeka mu mateeka waliwo ekintu kye bayita substance over form substance webanga ekituufu nti bw'ogamba nti Tariki musajja singa osanga Tariki ng'alina amabeere ng'alina ebitundu ebirala nga tebifaanana bya musajja ova mu foomu n'ogamba Tariki ono yadde yandibadde musajja ki si musajja kye bayita substance kyolaba n'ekiragiddwa kasa kyolaba mu mateeka kasa kiba nga kyolaba kiwa abantu obwerufu bwa information gy'oba okola tulagirwa ffe abarunning ebitongole ogoberera substance kati ne mu chapter 247 abaddukanya Buganda Kingdom bali balina okugoberera substance okusinga form ne banoonyereza bani abaali bannannyini bintu okuva ku lubereberye ne bayambako n'abantu bano okuddamu okufuna ebintu byabwe n'okulungamya abo abandibadde basenzeeko twagiyambye nnyo gavumenti ezza ebintu bino eno yo mu kubizza yabiwa Obwakabaka nga bw'okyogedde nga ng'ogamba nga Yesu bente egenda kuba nti Obwakabaka engeri y'Obwakabaka gye bumanya abantu baabwo bajja kukola verification bakwate bagende basome records nga bwe zaali bakwate ebintu by'abantu babikole ki babibawe ekyo si kyekyakolebwa in fact chapter 247 bwe mwera okuzza Obwakabaka n'ebintu by'abantu gavumenti ya Uganda yalwawo nnyo okukola kye bayita ekitongole ky'Obwakabaka yalwawo okukola ekitongole ky'Obwakabaka kijja as a result of Traditional and Cultural Leaders Act 2011 so ekitongole ky'Obwakabaka bakigunjaawo nga bamaze okukola Institution of Traditional Leaders and Cultural Leaders Act 2011 in fact otunia amateeka gano gombi chapter 247 eyogera ku 118 eya 1967 constitution Institution of Traditional Leaders nayogera ku 246 eri mu constitution kati abantu abatagaliza abantu kutegeera bintu bino babagamba omanyi constitution egamba bweti erererere no amateeka gano I want to be quoted in verbatim dagala mu quoting gwe ng'omuntu Institution of Traditional and Cultural Leaders yeteekawo okugonja ekitongole kye bayita eky'Obwakabaka Institution of the Kabakaship of Buganda as a corporate soul now chapter 247 ekola restitution of assets that were confiscated vides effect 118 of the 1967 constitution so these are two different things kati okusobola okuteeka ebintu okuddira Buganda eno n'ogiteeka mu corporation soul nannyini corporation soul yali alina okukapitalizinga assets za Buganda n'azigula n'azigula as in because muguddewo company yammwe ya buntu kitongole kyammwe ky'abantu 1 2 3
ekitongole kyammwe eky'abantu amateeka gakitaddewo gakikiriza mwali mulina okukwata capital $1 trillion or $16 trillion ne mutuula wansi ne museparatinga public assets ku private assets so kitegeeza nti twali tulina okusooka ne tuwindinga down Buganda Kingdom bwe tumala okukiwindinga down ne tumanya assets ne liabilities zaayo ne tusotinga liabilities ne wasigalawo assets kati bannannyini kabaka of Buganda Corporation Soul bo ne bakwata ne bavalinga assets zino nga n'abantu bamaze okusalawo nti bazivaliwinga bagala okuzitunda bamala okuzivaliwinga bannannyini Corporation Soul ne bakwata essente ezo ne basasula nannyini assets that is the true accounting for Buganda Kingdom. And the reason ensonga lwaki temusobola mwenna kulaba financial statements za Buganda Kingdom kuba accounts tebazikola bwe batyo babasaba busabi sente mulete 153 billion mulete 165 billion mulete 180 billion nga tuziva ku ki CEO wa Buganda Kingdom yandibadde atubuulira nti omwaka guno liabilities zaffe zibadde bye bibadde bwe biti emisango egiri withstanding gye gino Juko Joseph Vastari Kinkata go to expecting okuba $3 million verse 1 so for kati ezo na naziteeka wamu najja naze expensing eno mu P&L bwamala okuze expensing then atuloba ekitongole kikola amagoba tekikola amagoba naye emisango egyo bagikipinga mu SPV eri Buganda Land Board tebagireta wano Buganda Kingdom account era ensonga lwaki abantu ababulijjo ne bosaba accounts za Buganda Kingdom kukakasa bajja kugenda bakujja ku masengere bagagenda ekatwe n'otugalaga nti nagenda olabe gundi mbasengere kuba tebagala abantu balabe ekifaananyi kituufu kya Buganda Kingdom. Yes kati awo tumaze okusomesa accounting we go back to the bibanja kati etteeka ly'ebibanja nalyo lyazikira vides 1969 act etteeka ly'ebibanja liddamu okukola under chapter 247 of the laws of Uganda. Abantu abalina ebibanja byabwe kyali kiwakakatako genda okunoonya bannannyini ttaka n'abali bafunye ebibanja nga tebabifuna nga bayita ku bannannyini ttaka bali balina okuddayo ne banoonya bannannyini ttaka ne bafuna obuwandiike ku bibanja byabwe. Singa ekyo twakikolerawo ku ntandikwa development zanditusanze nga buli muntu akakasawa waali naye lwakuba ekitongole kya Ministry of Lands then tekyalina eyo spirit kyaleka lands negenda mu meesi okumanya lands yagenda mu meesi abakulu abakulira ekitongole ky'Obuganda ekitongole ky'ettaka mu Uganda bali bamanya about the 1961 Uganda Agreement Buganda Agreement bali bamanya about the 1969 Public Lands Act bali bamanya nti Uganda Land Commission yaliwo Uganda Land Commission chapter 247 yazijizza abakulu bano bagenda mu maaso ne bakola Uganda Land Commission endala nazo kati ziri bbiri so Uganda Land Commission waliwo eri restituted eri waliwo nene empya gye batondawo constitution gye yatondawo ensonga lwaki Uganda Land Commission officials bagenda mu parliament juzi babaza muddukana ebino mubikolanga baani nomale babuuza ye ettaka lye mugaba kiri lye mugabira obwereere mulijja ku stock they didn't have an answer. Kale gwa negesa maaso n'atuwadde amatu sigenda kubanga nsukka wano tujja kuba twogera emboozi eggweyo kya naye nga tujja kuba twongera okuba nti tutematema ensonga zino ku bisonga ebigambo ebyogeddwa omulangira Joseph Kiyimba bibye ng'omuntu si bya STV bigambo bye era ngenda kuba ntwala initiative oba obuvunanyizibwa okuba nti noonya aba Buganda Land Board naye ajje atunnyonnyole ensonga eza Buganda Land Board nga mulangira bazikonyeeko bo nga bo balina sayidi ki mulangira byatugambye bituufu oba ataddemu ebibye so ngenda kuba nfuna Buganda Land Board ne batubuulire ensonga zino nga bituzogeddeko zo ziri zitambula zitya omuna Uganda Land Commission nja kuba nginoonyaako ne Minister of Lands yennyini njabba yatabuli omu njya muleeta wana asobole okuba nti annyonnyola eggwanga obukyamu buvaawa era nga maaso kaawo tujja kuba tuta namwe musobole okuba nga muweereza naye osobola okuba ng'ompeeza ka message ekina ky'oyagala okuba nti oyisaawo ku namba y'essimu eri 0701 379861 0701 379861 gwolina obuzibu bwonna bw'osanga nga bwattaka yagala ensonga yebeerenga ejjibwayo mpeeza ka message ku namba bankubiraako nga nvudde ku tube nga twogera bikya byagala okuba nti omanya tati nkatagemya singenda kubanga nsuuka n'omukama abankumi tova ku STV bye bikyajja era nja kuba tusinga nakujja kuba luwanca inshallah program the sharp top n'okuna butamale mirundi